Abakulembeze ba Democratic Party e Masaka basabye abalonzi nti ebyobululunga bwe byawedde badde ku mirimu gyabwe bakole okwejja mu bwavu mu kifo ky'okumalira obudde mu kwenyumiriza mu buwanguzi bwe baatuukako. Omubaka babiri Mary Kabanda abategeezezza nti bulokoso bw'obululu akaddiye bamusikiza okukola ng'ekkubo lyokka lye banaayitamu okutuusa Masaka ku ntikko. Obululu obuli emwatuwa era kola leo mbagambye ebyobululu biwedde tuddayo okukola tuze Masaka mu kifo kyayo. Yegattiddwako banne okuli owa Bukoto East Florence Namayanja ne Mathias Mpugo wa munisipali y'e Masaka gattako ssentebe wa LC ey'okutaano Jody Mbabali. Bano beebazizza abalonzi mu Masaka okulaba ekyama mu DP ne bagiddiza obukulembeze obusinga nga y'ensonga lwaki babatute ne ku Sand Beach e Nabugabo babasiimireyo ak'ensusso. Abantu abazze wano tewali abataddemu ssente zibaleese mwebala omutima ogwa DP. Omubaka Mpuuga ategeezezza nti DP omulundi guno yayingidde mu byafaayo bwe yakutte olweyo neeyera ebifo byonna eby'obukulembeze omuli n'eggombolola ezikola munisipaali. Emyaka 2 nga bamamidde disitulikiti twabeeze munalweyo. Kyokka oluvannyuma abavubuka bayingidde amazzi ne bafumbiikiriza abakazi babamaleko oluddudu. Wabula abalala bagenze mu maaso n'okudigida n'okunywa okutuusa endongolo yawedde ku ssaawa emu ey'akawungeezi olwo buli omu n'alaba eryamuleese. Mu ngeri y'emu banna-DP okuli owa Busiro East Medard Segona, ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matiara Ngabwanika, ssentebe w'eggombolola ya Wakiso Mumyuka Felix Mwanja Ssemujo ssaako ne bakansala bakuŋŋaanidde mu maka ga Ssemujo n'akuwadde ebbira okwebaza abalonzi abaabalonda ssaako n'okwebaza omutonzi. Omukolo guno gutandise n'ekitambiro kya mmisa ekulembeddwamu Reverend Father Judy Sali Kabogo abasabye obuteetaba mu bikolwa bikyamu ng'okulya enguzi kubanga ekyo si kirungi mu maaso ga Katonda. Tulya bigambo ebigambo byogere byatuke abantu babiwulire. Oluvannyuma abakulembeze boogeddeko eri abaabalonda era Segona wasabidde abantu nabo okubakwatirako. Ne mumpeera omwana Matiya Lwanga Bwanika. Mwebale nnyo bannange nsiima bwongerwa. Ne mumpeera abaana nabasaba akalulu k'aba councillors ku C5 and you did that. Mwebale nnyo. Ssenabuli abaagala ayina ne Abu batuusa bye bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.